Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era ninkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero yonna gy'osinzirira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga era n'olunaku olwaleero bingi nnyo ebibaddewo gy'otosobodde kubanga obeera ebiri ennansana bitiisa ekyamazima abantu abawerako ddala 100 lulamba be basaasaanyiziddwa oba be bagobeddwa ku ttaka lyabwe wabula nga n'okubanja kabaka kutandikidde mu giya era nga n'okwekalakaasa kukyagendera ddala mu maaso olunaku olwaleero wabula ngenda kukusaba gwe atannaba kubanga osubscribinga nsabye osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda kukwata ku kigambo subscribe osubscribinge bw'omaliriza kwata ku kide oba a notification bell otekemu all bw'onateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda okwekalakaasa kukyagenda ddala mu maaso era nga Abaganda abalumbye wali ku embassy y'e Namibia babanja Ssaabasajja Kabaka jjukira nti gye buvuddeko obutambi bungi nnyo obuzze nga bufuluma nga Ssaabasajja Kabaka yasibibwa mu ddungu e Namibia yadde nga okusinziira ku Bwakabaka bwa Buganda okuyita mu Katikkiro bwalinga butegeeza Abaganda nga Kabaka bwali mu kujjanjabwa mu ggwanga lya Namibia wabula okusinziira ku gava mu nkuubo oluvannyuma lw'Abaganda nakosa n'abataka okwagala okwesitula okugenda e Namibia okulaba nga basisinkana Ssaabasajja Kabaka kubanga Katikkiro mu bubaka bwe yavaayo n'afulumya ku mutimbagano gwa Buganda yalaga address oba ekifo Ssaabasajja Kabaka mwali mu kufuna obujjanjabi weewaawo we baali mu lukiiko olwali lutudde wali ku Bulange Mmengo omu ku bataka yavaayo n'agamba nti Abaganda bo nga bo oba abataka abeesobola bakkirizibwa okugenda okulaba ku mpologoma ya Buganda ne basobola okuba nga balaba embeera gy'alimu oba oliawo ne bamugumya mu mbeera yonna wabula Katikkiro yabasekerera busekerezi era n'abategeeza nti tewali n'omu asobola kubanga asisinkana Ssaabasajja Kabaka mu ddwaliro gy'ali olw'ensonga nti mbu abasawo baali bamwagala okubanga ajjanjabibwa yekka era nga y'ensonga lwaki bamuteeka mu isolation eyo mu ddungu ly'e Namibia oba oliawo okusinziira ku Katikkiro oba okusinziira ku Buganda n'abaddukanya ensonga mu Buganda ndowooza bagenda okulaba nga eddwaliro ly'e Namibia lye lisinga ku malwaliro agali mu ggwanga lya Bungereza amalwaliro agali mu ggwanga lya German nakosa n'ebitundu ebirala ne basalawo okubanga bamuteeka e Namibia mu ddungu asobole okuba nga ajjanjabibwa wabula okusinziira ku mawulire agatambula ku mitimbagano galaganga Ssaabasajja Kabaka wayagalibwa okubanga aggyibwayo e Namibia atwalibwe mu ggwanga litanaba kubanga litegeerekeka na gye buli eno oluvannyuma lw'Abaganda ogenda maaso n'okuba nga beekalakaasa ku nsonga ez'enjawulo naddala nga bagenda ku embassy ez'amawanga ag'enjawulo eza Namibia nga babanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ngenda kuba nga nkuwa akatambi kano okawulirize bulungi nnyo oba akalabye bulungi nnyo Abaganda nga bagenze kwemu kwezo embassy eza Namibia eziri mu mawanga amagundiivu agakula edda era amalwanirizi g'eddembe ly'obuntu nga beekalakaasa bagendawo butereevu nnyo ne banjula oba ne balaga okutali bumativu ku nsonga ya Namibia okwenyigira mu kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II kankwera akatambi kano okalaba bulungi nnyo n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo.
akatambi ako nga bw'okalaba bw'etyo embeera bwe yabadde bannayuganda ekyennaku ate n'abakulu oba abakulukuluko mu myaka ku luno baasitukiddemu ne bateekamu ennyambala ya Buganda nga bw'ogirabye ne batandika okuba nga bakwata ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga bagamba nti Namibia is a bad country okwenyigira mu kwagala okutta empologoma ya Buganda. Jjukira nti be baabudamya Ssaabasajja Kabaka ate nga talina kubanga aweebwa bubudamu. Okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso ku mitimbagano biraganga pulezidenti w'eggwanga lyattu erya Uganda bwe yakwatagana ne pulezidenti w'e Namibia okulaba nga bakwasaganya ensonga eno eya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Jjukira nti omu ku bakulembeze mu ggwanga lya Namibia waali wayiseewokko ebbanga ndowooza lya myezi ng'ena nga Kabaka tannaba kubanga atwalibwayo, yajjako ko wano ebutaka mu Uganda era baasisinkana mu faamu ya Pulezidenti Museveni ne babaako bye bateesa. Waayita mmeka nga ate Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi tatwaliddwa e Namibia nti gy'agenze okuba nga afuna obujjanjabi okusinziira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga we yavaayo n'ategeeza Obuganda n'Abaganda okutwaliza wamu. Ne gye buli eno gali mu nkuubo nga balinga kutegeezezzaako nti baagala kubanga bamuggyayo oluvannyuma lw'eggwanga lya Namibia okuswala mu mbeera yonna kubanga Bannayuganda balaze obutali bumativu ku mbeera eggwanga lya Namibia gye lyenyigidde mu kwagala okutta omwagala w'abangi oba empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II His Majesty. Era nga ne gye buli eno kwekalakaasa kukyagendera ddala mu maaso ku embassy ez'enjawulo mu nnaku ez'enjawulo oba mu biseera eby'enjawulo, yadde nga eggwanga lya Namibia lyavaayo ne litegeeza nti ligenda kubanga lyanukula ensonga eyo, wabula bagamba nti Kabaka gy'ali. Okusinziira ku bigambo ebyafulumizibwa eggwanga lya Namibia lyategeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali era ali mu kubanga afuna obujjanjabi mu ggwanga lyabwe. Era okusinziira ku bigambo ebyo Abaganda ne bategeeza nti si bamativu n'ekyo ekyayogeddwa Namibia oba obubaka obwavaayo ne bufulumizibwa eggwanga lya Namibia ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Bingi nnyo bikyagenda ddala mu maaso mu ggwanga. Mwalabyeko ba MP bangi bakwatiddwa, abamu basula luzira, waliwo abatannaba kubanga bakwatwako nga ba MP oba ababaka aba Parliament baagala nabo bakwatibweko olw'ensonga nti banyaga omusimbi muyitirivu nnyo. Kuno nno kuliko Speaker wa Parliament Anita Among nga kw'ossa ne Mathias Mpuuga Nsamba ne babaka banne abeenyigira mu kubba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ebingi nnyo ebisingako kawagenda kubanga nzija nabyo, wabula n'ensonga z'ennansana zirabika nga ziranze olw'ensonga nti waliwo n'omusirikale eyazirwanako amaka ge naye gakooneddwa olunaku olw'ejjo, era nga ngenda kubanga nzija nabyo obutambi mbuyina, ngenda kubanga mbukuwa abantu bangi balaajanye awatali security warning yadde, awatali kuwooningibwa nti muve mu kifo kino bwe kiti, wabula batwala butwazi greda ne batandika kubanga basenda nnyumba z'abantu mu mbeera yonna wali mu Lubigi mu bitundu by'ennansana. Pastor Bugembe ayinako byayogedde nga kw'ossa n'abantu okulaajana okusaba obuyambi mu mbeera yonna era nga beekukkulumi oba bakukkuluma ku nsonga gye zikwatiddwamu, wabula kyo ekitongole kya NEMA kyekiri emabega w'akaweefube ono okulaba nga abantu abasoba mu 1,000 mu bitundu by'e Lubigi mu kitundu ky'ennansana bagobwa ku ttaka lyabwe mu mbeera yonna. Ebisingako kawo ngenda kubanga nzija nabyo mu vidiyo zaffe ezinaddako, wabula ngenda kusaba gwatanaba kubanga osubscribing okikole. Kwata ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda. Bw'omaliza teeka kwata mu kide ekyo oba notification bell oteekemu all. Bw'onateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire ge tuba tukutuusaako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Mu ngeri y'emu osobola ogenda ku Cloud9 Television Uganda. Eyo nno tukuwa ebyobufuzi, tukugattirako amawulire agavudde mu entertainment industry, tukugattirako n'ebyemizannyo mu mbeera yonna n'osobola okubanga obiwuliriza obimanya
ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda nga kussa ne ku Ssemazinga wa Bulaaya mu mbeera yonna. Sigenda kuba nga nsukka wano olunaku olwaleero, ngenda kusaba atakuumira mpeera bankuumire, wabula bw'otuuka sharing message esobole okuba nga etuuka ku buli munnayuganda yonna gy'asinzira okuba nga agoberera ensonga. Kale sigenda kuba nga nsukka waawo, atakuumira mpeera bankuumire, tusinkane mu vidiyo zaffe ezinabaziddako. Ciao ciao, mbeere bulungi, mwera.